Okyalaba okwanjula n'embaga. Mukane bali kubera ngoli mu club Delta TV tukwagala nnyo tuli wano ku hotel ekyasinze ebbeeyi ekyasinze obulungi nga abagiriko nabo be bakyasinze okola embaga ekyasinze okubeera ebbeeyi mu kaseera kano aka covid be bagaddewo 2 ze simanya ani agenda kukola mbaga esinga bano because buli kimu kye bakoze tubali tuli awo patronage ne baleeta bwewu mwasanze kujjamu nga muve mukono naye Mujide mu Range Rover Sport. Congratulations. We want to appreciate God. Twebaza Katonda nti sofa ebintu birungi. Tuli basanyufu batugasse mu church era kati tuli Mr and Mrs. Nage kolumya bayaye. Ani asinza okulumya kumwe? Ani asinza olumya? Gwa sinza okulumya nyawo. Bon fembi tulumiza ashitegeera naye I like your gown soko omutema nyise botoyagala kumuta naye soko omute yetololeko your gown is so nice kabodi keko chuka okitegedde naye ka size you look so beautiful your gown is so nice thank you dear sebo semelia mchala wajija luddawa najija Dubai wajigula sente meka must be expensive that's a secret yeah Stefenza ajiraba yeah olunaku lutambudde lutya sebo sofa olunaku sirubi we are happy we are excited twebaza Katonda bino byonna yabikola fete tulina buyinza ne mukama atuwadde ekisa asirwa amaanyi gaffe oba nti tuli b'amaanyi oba tulina sente nnyingi naye mukama yatugattidde ebintu notuwa olunaku olulungi bakadde baffe basanyufu era kitumanyi ne mukama gyali musanyufu ku kyatu tumuweeseza ekitiibwa balowooza kyasiriikiridde awuliriza obugambo bwo embaga yalina kubeerawo ku luno olunaku oba mwali mwajongerayoko nedda yalina kubeera ku luno olunaku 23rd temwafuna kutaataganyizibwamu nti oba korona nedda ne budget tewali wowe munyizeenyizeemu olwa korona tewali buli kimu nga twakitegeka bwe kibadde korona teyatuuka ewamu Katonda abaddeyo Katonda abaddeyo naye mwogera nnyo Katonda mwembi lwaki abantu mu Sunday school ne Mariamu kati ne reality nze Prossy ngono Mwami Moses wasobola mukyo kuma omukwano gwammwe for all the years because abantu baage basindika misiri bagaba naye abo nga beesimye mu Sunday school linagamaze wange yambulako mukikoze mutya se actually relationship yaffe yatandikira mu Sunday school twali ba mikwano nga tukula mu Sunday school then je tugenze maaso nga mukama atutambuza netu chuka mu kubo ly'omukwano from friendship to relationship and we are very grateful to God nti wano watusiza fine wabeerawo challenges along the way naye mukama abadde ku side yaffe nti newe tubadde nga tufunamu obuzibuzibu mukama yabadde anoonya engeri gyatukwasaganya ng'ennaku zino enjogera weegamba era ne tuddawo era kuno kwe kwagala kwa Katonda nzikiriza kuba oyinza okwebuzaabuza oba n'okwatako wali naye mukama nga yabakola nga mulina beera mwenna kati kuno we are meant to be that's the right word to use we are meant to be sharing in common mugamba bino keeping you together Katonda yeah to sharing in common with Katonda n'ekirala okwagala tweyagala totulaba. Then the other thing is we appreciate our background. Us having grown up together is very, very, very important. Twetegera kwegamba okutuzimbira n'omukwano gwaffe ne Katonda. Ebyo ebintu biri very critical and crucial to our relationship. Thank you, Sharita. We are very Bwebakubuuza okudescribinga mukyala wo oyinza mu describing otya ebbanga ly'omaze omukyala ono kyensobola omwagalako ayagala nnyo Katonda
ngabo mukwatako nawasinga kukuba tukwate kino ekimuli ayagala nnyo Katonda. Then ekyokubiri, she's very hard working. There's no question about that. And the other thing, she's very determined. Waba ayagala ekintu aba akyagala. Ndowooza olaba omukolo we gulabiseemu kwegamba ebintu abadde abyagala. Era Mukama n'atuwa obugabirizi okutuuka wano okitegeera. Kati mwagala ate nekirala mukazi mulungi ndowooza omulaba. Kuba kena nakuba kerizo ayakabwasi nkugambye nze tubaddeyo mu kyaki ne mugamba we mubikudde ne mugamba kati oyakabwasi tonyirya ne wabula oyakabwasi nga nkubye. Obali wa describing omwami w'omukwano is am describing otya? Nga omwami atya Katonda. Very hard working. Caring, pananga afai. Ali very focused. Yeah, and very determined. Thank you. Mubera mwene bweru. Yeah. Mubera munsi echi. Tubera Dubai. Tubera Dubai. Yeah. Mubera butya yo nga muri couple. Bagamba bulamu yete bubera bwangu. Mukola mutya. Dubai kisinzira waje mbeera. Kisinzira waje mbeera wane gye mukolera. Yeah, kubanga era accommodation si kintu ekyangwe Dubai. Nekisinzira ate kike mwagala. Yeah. Mumbanga mulina kimuluubira mumanya tugenda kubera bwe tuti then tusavinge bwe tuti then tukole bwe tuti. Yeah. Kayimba kikamutera okuyimba mwembi nga mwenanga mukamanyi mukatuweemu. Lean on me. 1 2 3. Lean on me, I will never ever let you down. Siri muyimbi mulungi ayongereko. Aina oba aina yakala akasinga kwako. Lowooza kunze tunulira nze fakunze nzeka. Kale leka kibaleke ani asinga kwagala munne? Nze kirabika. 1 2 3 ani asinga kwagala munne? Nze. Akasembayo 1 2 3 ani asinga kwagala munne? Nze. We high five y'obuwanguzi. Mwewe ne hug. Ay. Akamatagala kaba. Kwagala nnyo. Kati Dubai mwagenda yo honeymoon munagenda wa? We are still it's not clear yet. Kijafena change naye. Ate twandyagadde mu mabbali eyo bayinza otucyankalanya. Kituleke muyewerere munne naye ggwe. Naye ggwe. 1 2 3. Thank you, Sharita. Ekituufu kiri nti abagole bano bafumbiddwa baana bato and I'm really happy for them. Era basanyukire mu bufumbo bwabwe. Tebakopa bino bya taikonde byaki ebyo bimalako emirembe and you can curse. And marriage is what you make it. It's work and what you make it is what will come out. The results don't afuna. But I wish you the best. The best. Thank you so much. Be beautiful, make a beautiful marriage the way you look like. Mulabika bulungi. Nagako kuweewo. Ha, banaye wanjogere biki? Omulungi oyo. Minister of Finance. Banange yayanonda mu bangi. Ne wandebe bwakyawulidde nga bannange. Bano sibe bagole. Ne bambi mwami wange Dr. Richard Mugambi nkwagala. And I thank you so much for loving me. Okunzikiriza okubeera part of this entourage because it was all your wallet, not mine. And I'm really happy that you are my husband and I love you so much. Bambi omwagala. Bakongere agasanja n'ebisanja. Best man. Wayambadde. Webala okusiima. Bako bakabogamba bagoli baffe. Ngera luli we nayogera. Leero kyenyinza okwawukanamuko kiyinza kubeera kimu kyakubazaamu maanyi nti ebintu bino bisoboka ate obufumbo obulungi gwabukola
gwakola obufumbo bulungi kyobwagalamu kyebubeerawo osalawo nti omukyala njamuyo kulwananga naye era lazima olwana naye waliwo abasajja bempulira eyo nga bagamba utakuba mukazi obeera tamu kakati obeera ngaekyo kyosazeewo okola mu bufumbo bwo era mujja kubeera mu bufumbo obwo bwa misery. Then n'ekirala njagala okuzaamu abantu bonna abali eyo abatulaba abatunyumiddwa omukolo guno twagala okubazaamu amaanyi nti ebintu bino bisoboka. Tebatya omukyala ali awo andaba mugamba mwami amukuba akayi ku ttama mugambe saawa yonna okitegeera. Bannaye omukyala nina omukyala omu nga ate mukyala nga mukazi bamuyita Kitiibwa Maiti Katumba. Eryo lyerinnya lye mama w'abaana y'omu bw'ati yalibeera emirembe gyonna ndowooza era nga nange we nalayira paka okufa okuli twawukanye. Tova ku Delta TV tukole baagala nnyo abagole baffe ne bagenda. Sound clear? Shegedi. Next one, kwagadde nyengeri yo yimiriddemu. Olinga omusirikale wa President Kibachi. 3, 2, 1. Akubye kabula nnyo. Otyo. Twenzege. Kulenya kyakoze ku mbaga y'abaana bano. Twanza bamala kubbiri abiri nga bafumbo. Simanyi guno omulembe bagwafu okubakwanga. Otyo gwakana. Good. Ate tekikola olwaliro lwokka. Olunaku olutuuka it's only pasoli. Oh no. Mukyala Mpalanyi yisse wansi wano awo. Yamukisima obuleno oliseeko. Yongera ka sound katono. Bambi. Chechiche. I'm a bit emotional, man. Nendadi, simanya byemukoledde munseeno. Mukama yekka yasobola okubanzirizaawo. Simanyi mbaagala nnyo okukosa mu ntobo y'omutima gwange. Bamaama bange bonna bannaye okuza omwana ewaffe bamaama bonna beegatta wamu bataata ne beegatta wamu ne bakuza ewaffe tetulina busimanya anti simanya biki tetulina mami bamaama bonna bamaama tetwawulamu. Njagala okwebaza bamaama bange. It was a collective effort that raised me. Simanyi mikwano Mukama abampeera omukisa. Taata wange Kibirango simanyi walaze naye obubaka omutuusize temwagala nnyo omulimu gwe yakola mu nsi y'ensonga ndi wano leero. Then era nga nfukamidde njagala okwebaza ku sayidi y'omukyala wange bakadde bange olwaleero abafuzi bakadde bange banaye mami simanyi munaye naye byonna byotukoledde nsiima Mukama akumpeera omukisa
mukama akuddizeewo webale tuwagira webale twagala webale kuza mukyala wange maanyi mu mbeera yonna. Mu kaseera kano mukwano programu yaffe egenda kubeera ng'eggwa naye bwe nabadde nkugamba nti ndi wano ku Malakai nabadde nkugamba nti munnange wano we bayita tree house. Eno tree house eno ennyumba nga bw'ogiraba bagizimba waggulu ku muti era nange ndi waggulu ku muti naye osobola okujja n'okola ki n'ogisulamuko mukwano. Bino bisanga wano ku Malakai Ecolodge n'okolerawo kye bayita reception party, graduation party, baby shower, birthday surprise byonna byonna n'obikolera wano mukwano ne retreat. Era Malakai Ecolodge esangibwa ekitende gy'obeera ojja kusanga Malakai Ecolodge. Kakati nkugamba nti ekiteeteeyi kyo Sharita's Bridal World eyanyambaza manyi onziga onengedde ondaba ebiteeteeyi bino bikuwa ne figa kati nze sirina figa naye oba oyamba ebiteeteeyi bya Sharita's ofuna ne figa jangu nawe ofune figa ng'ojja ku Sharita's Bridal World mukwano be bankozeeko n'enviiri ne makeup nenyongera okugamba teeka omukolo gwonna mu lunaku lumu tulina gowns, changing dresses, maids dresses, gomesi, saloon ekola ku bagole buli kimu eky'emikolo weekiri ate ng'omukolo gwo gulina olagibwa ku TV kubanga bwe gutabeera ku Delta gunaabeera bwa Delta nga yekyasize okulaga obulungi omukolo kubanga omukolo tugukuwa ne tukuwa obudde ate nga tulina repeat yaffe ebeerawo buli lwammande mmaliriza kwagala nnyo mukwano era nkwesunze okubeera ate nga nawe ndaga omukolo gwo ku TV wamu n'okujja ku Sharita's Bridal World nga bwe nagambye nze Sharita mazima wanvu tabeera kubeera ng'olaani programu yaffe ey'abakyala eya mami eyakolamu ebeerawo buli lwa mukaaga essaawa zibeeremu abeera yatusubidde otulabira ku YouTube Sharita's Show koze ne Shafik nenkola ne Brenda ate era nenkola naawe alaba Delta TV tukole ate akumira mpeera ku nkumire bye bye. Omukwano leero